singamuko. Okay? Yes. I know I'm not going to see most of you recording, but don't... Linnya lyange nze Nakiyemba Imelda, mama w'omugenzi Martin Bukenya. Amanya gange nze Nakiyemba Imelda, mama w'omugenzi Bukenya Martin. Ensonga eno nze ng'omuzadde mpulira obulumi bungi temusobola nakiteebereza. Nina obulumi ku mutima. Omwana wange yafiira mu myaka emito, omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu botasobola nakunnyonnyola muntu n'abutegeera, naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya, kuba kati kyekika kye tusasobola omukolera kufuna bwenkanya. Era nkoowola bannayuganda mwenna gye muli, abantu mwenna bekikwatako, musituke munnyimirire emabega omwana waffe Bukenya Martin afune obwenkanya. Era nenkowoola essiga eddamuzi, omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutuula mu musango gwa Bukenya Martin, nnyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu. Bukenya Martin yali atuuse emyaka egigasa eggwanga. Bukenya Martin yali atuuse mu myaka abantu ffenna mwe twalisinza omuganyulwamu, era bw'atyo mu myaka egyo emito n'afa mu nfa ey'entiisa bw'etyo. Nsaba obeere mwami muzadde oba omukyalo omuzadde, omwami ono musaasizi Abati afune ekibonerezo ddala ekijja mu ekyo ekikolwa kye yakola eky'okutta omwana omuvubuka okumutira mu ntiisa bw'etyo. Sejjo zero ya wabakyala uli ku kkooti wane Matugga, tuzze ku nsonga ez'omugenzi Martin ono mama Martin. Naye ng'ekisinga byonna batusindise ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ajja kuba omusibe akomezebwawo. Martin tasobola kubanga adda, naye nga ffe abooluganda n'ab'emikwano ku nsonga ya Martin tusaba bwenkanya. Nekye tumanyi nti era gavumenti ejja tuwa obwenkanya obugwanidde okusinziza omwana waffe amaanyi mwe yafiira. Ffe tusinga okwetaaga mu byonna kubanga tewali kye tuyinza kuzza y'omwana yafa y'omwana yagenda. N'ekisinza okweweeza emmeeme zaffe kyokka okulaba nga Abati aweereddwa ekibonerezo ekigwanidde. Ffe kye tusaba gavumenti tweyanziza. Erinnya lyange Pitiwa Kasolo Abdurrahim, nga nze yali best friend wa Martin era nga twali tusoma ffenna ku USAID Matugga. Kye tusaba bwe bwenkanya gavumenti bwe bwetuwa, tomanya obwenkanya bunaabaawo bunaaweweeza emmeeme zaffe. Tukyali mu kunyolwa era kye tusaba bwe bwenkanya obw'amaanyi obwa munnaffe Bukenya Martin. Amanya nze Kavuma Shaman Benjamin era nali nsomera ku Hillside Matugga nga ndi mukwano wa Bukenya Martin. Naye tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nsi eno. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe kuba yafiira amaanyi. Jamira nge nambalirwa Jamira ng'era nange nali mukwano gwa Martin, kubeera Martin yali mukwano gwaffe ffenna nga ye muntu ali open gye tuli nga mukwano gwaffe tumugamba ebizibu byaffe n'atuyamba. Naye kino ekyamutukako kyatukuba wala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali, ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimujaamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli. Amanya gange nze Muganzi Mariam, ndi mukulu wa mama Martin. Ekitulese ku kkooti olwaleero twagala justice ku mwana waffe eyafiira myaka emito. Tulina okunyolwa kungi naye tunaba tufunye justice ate tuyinza okugumaagumamu yadde ajja kuba takomyewo. Kye tusaba kkooti yokka. Erinnya Muganzi Mariam. Ali mu mugongo goli. Nze mulabi. You don't know when the pay is going to come up first. Ayinza okugaana. Mwetereza ba t-shirt erabike, t-shirt erabike. N'emabega. I know, but it's on you. Like you go now, it's on.
ngamuko. Babu. Those who are creating content, you only record the suspect. Okay? Yes. I know I'm not going to see most of you recording, but don't record me and the rest of the team I have told you. Your case is adjourned to the 20th of March, 2026 at 10 a.m. For mention, your father remanded. Musango kuongezedwa pale na kusomeza bili mwezi wa Agosti mwaka wa sawa ni miaka. Ofisi Uganda ngevuna na Mrs. Moses na mchifu. Tuambuke waggulu.